Katungulu ntongole Dennis bosi wa ono mwanvu ati tabeerangako mukwano nange ebintu byalaapu sibeerangako mukyala we wadde kawundoka ku bidinisa tewaliwo mu Katonda bino sibyogera ku ssanyusa kwandaba naye nga ntya Katonda Katongole tabeerangako mwami wange sibeerangako mukyala we. We have been friends for all these years. Ebaluwa mpange buli muntu alina endowooza ate buli muntu amanyi kyayagala nze kolange nga oli awulira nti kyenkola kipange nkwaniriza evidence tosobola kupanga kintu nga bandanyiri kyo gye bali tosobola kupanga kintu n'otuuka okuyingizaamu bannamateeka. You cannot. Lwaki hype ya Shieno nga tuzeeko ebisigade n'ebisigadde abantu bajja attributinga nnyo ku bbaluwa? Ndowooza lwakubanga balina ebizibu bingi bye bayitamu and ebizibu ebyo beetaaga okuwuliriza bannaabwe kubanga bwebamugamba olina bizibu byo. Afittere atabirina. You don't face challenges? I do. Ojja kusanga nga batudde mu office. Which is your biggest story eyakuteeka ku nkeeke mu bbaluwa muno so far bukyobeerawo? Ey'omwana eyabula. Omwana kyantwalira ebbanga omwana oyo okulabika. CCRP promotion. Yes, okuba ku kiwese wali Star TV then the Metro FM kumpewo zaatu tumalira mpola tutambula Uncle Civilian General Commission. So olunaku olwaleero ani n'omukyala the beautiful essaawa nga y'amaanyi. Ndowooza lwakuba sinnafu. Sinnafu? Tyati. Owaayi nsaba weeyanjulira abantu biko n'abagiraba. Nze Rebecca Jibo. Ebitiibwa nyizo bisobya. Ndi muyimbi omukozi wa radio. Nfaanagana n'oli. Njagala tutunuulire sinnatandika kuyimba naye managinga abayimbi. Njagala tutunuulire bibaako biba bikubuzaabuza. Olugendo lw'endongo lutandikirawo n'olwa media lutandikirawo. Soka ku lw'endongo awo kati ne then tuyingire tulabe radio egyetya. Endongo nagitandika bukyali flat 12. So kuva 12 paka kati zibe emyaka nga 22. Managingisa 22. So tuvaawo ndongo tuvuddeyo twakola twalina ebitala awo nga tukuba endongo eyambuka kyambuka nyimba kyawo ze twakuba zojjukiramu awo abantu onoolupi ono mumuveeko kamugambe lwayagala kumanya Sweet baby Kanamba wali olikuwani? Sinza namuyiya. Ani yagiya? Kinene Michael. Walukula sente meke bisebe mwagulanga sente meke minyingi. Muganda wange. Miliyoni emu n'ekitundu. Walina sente. Lwaki obyongerayo? Walina kasente. Tuva ku Kanamba awo, akanamba kajjanga obakubya abantu bakkiriza. Tweyongereyo paka wa? Paka wano we. Paka wano woli kitya kitandika kitya? Ate wano sajjirawo Kanamba najjirawo ku Sweet baby. 26. Oyingira wano 26 ojjanga mukozi wa radio oba ojjanga omuntu omuyimbi azookezesa. Najja byange nze. Waawo tutunuulira wano tulabawo Bebe Cool yagezaako okuba ng'ali wano. Teyali ku beat. Anti ngezaamu environment gye tulimu omuntu wangamba nti nze ku UBC akola ku U24 akola ku Stand Magic ebadde kiba kitegeeza environment soka tutunulire oyingira wano olugendo lujja lutya okuyingira wano byali bya just kunyumirwa bunyumizi kituufu simanyi naye kisinziira ate wanolekere wano ati bantu bayinza okukunoonya nga tebakulaba budde ki kisinziira era bwetogenda nga kubondesa olwaliro ka interview kana kati mukaga nasiima n'agamba tumwayangire olwoddi mwaka ki ogwo 26 ojja first show yetya experience yali etya your first voice test umpe waawo kagamba buli nkijjukira neyongera okuyigiriza omwana wange never fail to try buli kimugezaako kigaane buganye kubanga nange nagezaako amazima si byakwesudiya nali simanyi wali tomanyi awo wennyini omuntu aba tamanyi abantu batekinga advantage of you waliwo eyakukinya mu mbeera eyo tewali bonna banyambako byambi katongole omutongole yanyamba
mukunja maka oyo yanyamba nnyo waliko omukyala na RDC mulamba Olida Mayanja mpima wano BTFM tweyagaliza twesika omwoyo mukono wabatamanyi so tweyambanyambako ebiseera waliwo omukyala Titi Bell lwakuba yete yali mwangu wakulaba olwashoje yali akola bwasi mwangu wakulaba naye yali omu kwaba abanyambako okukiika amawe. So ojja otambula kintu kitambula otandika na shoki natandika ne Sambagala olungeri kulamu ki owange Katongole oyo yali manyirishero kuba ye yagitandika naye nga byali mu bintu bingi mugambo twakolanga ne Rabbit Miles mugambo olunga amaze okukikuba kiri ekya WBS Betty Show oba atandikira wano yali akyali WBS nenga ne wana akwasa ova ku Sambagala tudda wa iyo bava olingira ku Sisimuka yokumacha Luka. Kati negenda kusisimuka ngakola from Monday to Friday. Akaji okasambira wa abantu okukkiriza nti okubye. Muganda wange. Akajja akasambira Sisimuka. Nga kyanjawulo ki input kye yali mu Sisimuka eyo. Bakyala. Ng'okuona bakyala nga kiki olite nnyo. Kirungo kye kyali awo. Nze njagala omukyala. Zanamba wange yangamba nti obulangira bw'omukopi kwekolera obumbejja bw'omukopi kwekolera so wagenda nnyo ku lugero olugamba omunaku kaama kiridda nti kola ng'omuddu olinga omwana kakati buli lwe nafunanga opportunity eyogera ku bakyala tukole tupambane tuyiye bakyala ne banjagala ovaawo show kijoddamu ng'ovudde ku Sambagala genda n'omulembe yolunaku lwaliro show abantu gy'okoze n'okkiriza ensi nekkiriza nti Rebecca Jingo etutumuweriri aliwanise ebigambo bijjaawo wennyini ku sheeyo wagobya Titi era nga bw'obiwulidde nti kyekituufu ekikiriko amawulire amafuga nk'okusasa n'okusinga oli munnamawulire ezo ssatu ati mbuza ngoba tebamugobya wavaawo wakola kyeyali akola n'okisuusuuta n'okiyisaamu lwaki ekibuuzo kiri nti nze ani amugobya anti kyeneebuuza tewali wali threat nali kawawa kaceere omanyi kaceere bijja junior atera okwogera kaceere kuba nali sirina kyeru ninalinga bw'ozaala omwana omuto ng'omuyigiriza enkwanto kakati awaze nobody nali swakola any decision ate naye akimanyi otuula mu sheeno oziba eddibu si kyangu kuba nti nze mbadde nkola sho abantu bagitegeje nentuula mu sho nenziba eddibu kyanjawulo ki kyewalina kisa kya mukama kyekyo kyosobola okugamba kuba engatto zaali nene omanyi okwata akagere nga kambala 38 n'okateeka mu 45 kati kekanze 38 ne bagiteeka mu 45 obutuufu nga obanga yambadde engatto ya Miki Wine buno so jeka tutunulire okola sheeno ensi ekkiriza buzibu ki bw'ogisangamu bingi kubanga tebasooka kukkiriza a lot of criticism yes omuntu gwe nali ntulidde mu yali munene abasinga obungi baali bamwagala nnyo nga bamumanyidde nnyo kati nalimu okubula royalty ey'abantu nalimu okukkirira paka ku zero ntandike from zero sheeno ye sho gyempulira eyalimu ebbaluwa n'ebbaluwa mweri awo wennyini mbadde simanyi kuba concept esobola okukyuka olunaku lwaliwo wekyesobola tebikyukanga ebbaluwa wejja nebeera mu concept eno abantu balowooza ebbaluwa yakifere kituufu kyeki kiriko ku bbaluwa eno kuba ebbaluwa yakwata abantu mu babiro nekwata abantu ku mitima nereeta okuba nti egonjera ebizibu by'abantu abantu ne balowooza mpange ebbaluwa mpange buli muntu alina endowooza ate buli muntu amanyi kyayagala nze kolange ngamba oli awulira nti kyenkola kipange nkwaniriza ayingire system naye ayingire system apange tosobola kupanga kintu with evidence tosobola kupanga kintu nga bandanyiri kyo gyebali tosobola kupanga kintu n'otuuka okuyingizaamu bannamateeka you cannot
tosobola kupanga kintu n'otuuka ku kyalo gy'otamanyi era si chairperson naye ng'otudde mu studio n'okubira chairman w'ekyalo gw'otamanyi n'oyogera naye n'akunyonyola lwaki hype ya Shieno nga tuzeeko ebisigade n'ebisigadde abantu bajja attributinga nnyo ku bbaluwa ndowooza lwakubanga balina ebizibu bingi bye bayitamu and ebizibu ebyo beetaaga okuwuliriza bannaabwe kubanga bwebagamba nga olina bizibu byo tera atabirina you don't face challenges ojja kusanga nga batudde mu office nganza atunda owa boyi atalina ng'ekizibu kyokka kyalina nti rent naye nga yeebaka n'anywanira n'akola buli kimu naye ng'omugagga atambulira mu zino ezakabe zirimu esi teyeebaka so kati omuntu bwawulira such stories nange nyowe nti naye which is your biggest story eyakuteeka ku nkeeke mu bbaluwa muno so far bwekyobeerawo ey'omwana eyabula omwana kyantwalira ebbanga omwana oyo okulabika omwana yali wekagoma yabula ne bamunoonya ne babiteeka mu bannamawulire nebigaana newammwe ne bituuka story n'ekyuka kazi n'agamba kanoonye Becky era olwalinoonya omwana n'alabika alhamdulillah omwana yalabika kubanga nabateeka ku ndinga nekagamba bwempatemwasa olugendo lwo ku radio erabika nga oli mukyala erinnya zirizitowa ku ground ne ku radio lizitowa okikoze otya okuba nti waliwo abadde ku radio emyaka egiwera 10 oba 5 naye nga tebamumanyi naye gwe bakumanyi erinnya lizitowa okusinga mu bantu n'ekifaananyi ekyo ne radio gyenkolera ezitowa ate bakama bafaayo nnyo okutumanyisa abantu nze ngenda nnyo mu bantu nze mbeera nnyo mu bantu ng'ogyeko kino nti nkola ku radio njukira mbeera ku stage buli lwe mbeera ku stage njogera programu yange wagye nkolera mba neetunze naye oyinza okusanga awuliyo bambiyo omulala nga tayina eyo access eya stage kati nze n'ebintu bibiri bwe ngenda ku stage nkwata omuzindalo yenze Rebecca Jingo nkola ku Beat FM obudde bwe buti programu bweti ne bweti tugende mu maaso okuba obuzibu Redo obutunze omuntu enkeera bwe bammandu muye yagambye bwati sawa bwezi mukwatiddeyo kati abannanga balaba ezo bate ekyo tebakirina ne bakama batutunda nnyo mu kawulira so marketing nungi ne branding nungi bakama bafu wotutunuulira olugendo luno olwa entertainment media journey bantu bangi babikoze ndavaamu nga bakaaba tebasasula tebakola kino kyekikolera okuba nti wenyumiriza mulimu guno bambi nze bansasula ate sifaayo bakitono oba kinene akatono kazira muliiso as long as I'm paid mu mulimu guno ebikemo bingi bingi nyo naddala erimu abakyala ngaotutumuse bu message buli butya application ziri zitya zijja naye okusalawo kugenda kuko olina omutima osobola okugamba nedda obayi enyawo kiri erigwe okusalira muntu musango nti ono yakkiriza ate ne bamukirabe batate mu lugendo luno olwa industry lwotambudde kumpi emyaka 2 ani yali akulemeseza ne tugamba nti waayi onanumya obwongo okulumya obwongo kutya azina omutima gunnuma nga mpulira nga mwekomba I have a crush on that person mu music industry mu entertainment awo tuba wenyini wetuba Rebecca Mufumbo bafaani babakola wa streaming live muna just echobe nasimuka oli Mufumbo oli Mufumbo katamugamba nasimuka kyagana kyagana oba wakiwumuza lwaki kiwumula nalimbaddeko wafumu ennyonyi bwe yatawuka mu bbanga kasozi eri owa yeraija ennyonyi bagirali yatawuka omukulu nga wamuta mangu ebyomukulu byonde mweno interview naye nomuyitayo natula wabona ngemuntula nono bibuuza bulungi kati engeri gyetali mweno interview muleke jangu katongolo omuwuliza ye bosi omutongole abantu bagamba waliko omukwano naye nange kino kyokanjite yeah by the clarifying serious note sagala kuprovenga point kituufu naye amazima galeete katongolo omutongole Dennis bosi wange ono omwanvu ati tabeerangako mu mukwano nange ebintu byalaavu sibeerangako omukyala we wadde kawundoka ku bidinisa tewaliwo mu Katonda bino sibyogera ku kusanyusa kwandaba naye nga ntya Katonda
Katongole taberangako mwami wange siberangako mukyala we. We have been friends for all these years. Era mu abalisaza semutwongera maanyi. Nga tukkirira Rebecca Jingu abantu obulamu obeeraawo ne butambula ne tebutambula so saawa zino waliwo chance y'omuntu yeeyisaayisaawo okumuwa opportunity kuba ebintu wabiwummuza naye wabawo chance yeeyisaayisaawo baga muli expensive Rebecca kyova n'omukulu wenyonyi atawuka mu bbanga kyayikamu. What do you mean by expensive? You live an expensive life. Because I work for it. Rebecca kasema kuta natumaliza briefly njaka tutunulire radio TV lwaki tonayingira nnyo TV radio eno gikubi abantu bakakasa tonayingira nnyo TV ndowooza lwakubanga sinnafuna mukisa ogwo muntu oŋŋamba nti jangu okule ku TV naye nekabatanda at 1 year nekabatanda ne mujimba program njikulenda ya TV nkulayirira bawedde nze sisuula mukisa bwe guba guze ate seekuluntaza I don't care about boss wange yani sivayo ongambye kola buli mukintu kwa TV teeka kamera awo tukikube tukyalye baby ng'ataasa. Okay, nga ntunula Rebecca nga sinakuta biki byolaba byetaaga okutereera mu art industry oba ne media journey eno gye tulimu olunaku lwaleero okuba nti abantu ekibuuzo kyo kibuuza nze president wauma nogwe yendowoozayo I need your suggestion oba your view kyolowooza kibulamu okuba nga tutereeza abajja n'abaana b'ozadde basobole okuba nga baganyula mu mulimu nsaba gavumenti ekituufu etutegeere emanye bye tukola tuyita mu bingi okuyiya ennyimba zaffe tuyita mu bingi ogenda mu studio kugamba ebyaffe byakuyiya bya bwongo gavumenti etulowoozeeko batuwe ministry eyaffe nze ekyo kyensaba ekyo kigenda kutuyambako okubaako tetuloopa osanga naawe ne copyright law ejja kubeera mu ekola ki ejja Rebecca wenzikulawo enzigi bbiri nenzikulawo olwa music n'olwokukola ku TV oyingira luliwo zombi njagala lumu lwaki onkaka kuba ziba bbiri ngulina nti wali muganda wange zibeezo tekulikayinemu njagala oyingira luli oba luno nze njagala oba ssaawa otayingira luli oba luno nzigala lulugalakwegwanigotatonda zibeezo ate zombi ziyingira basu omutongole mu banga byafunye omukyala tonamukusa ku yafuna omukyala si wakakati wadde ebifaananyi ebyatambudetambudde ebyo byakakati naye omuntu abaddewo abayimbi ne banabitone beesunza ensiika ey'ebyebufuzi ojja ddi saagala kiki ebipapula tolina obulanzi olina ku radio oweereza abantu obulanzi olina oweereza abantu lwaki toyagala kujja akubanga era saagala kuba eyo si kooli yange buli muntu aba alina kooli ye that is not my call era mukatonda eyo byebufuzi mbinveeko Rebecca Ngamputa nakyakaterekeka kugamba bannayuganda abastreaminga live abali e Bulaaya abaana abakadaama abakolakola naddala nga banoonya akasente okuba nti batuuka bafuna obuzibu manyi bafuna ebizibu abasinga bali bweru eyo baagala okuba nga bakutuuka kubakufuna batya ebbaluwa ewandika etuuka okuva e Bulaaya bamanyi ekyokukola bannyonnyola abakakulaba omulundi guno okusoose ku channel yaffe eno genda ku www.bitradio.com bonawuliriza ntera nnyo okugaba namba yaffe ya WhatsApp namba eyo ya WhatsApp nzontuukako through WhatsApp era mbanja kuddamu mbanja kukubira bw'oba olina omuntu wala Uganda mukubira simusisinkana mukubira ne twogera n'ambuulira olwo n'ekiteera abawuliza kyekyoka so kiri kyokka netubanga tuyambibwa naye nga tewali mbeera ya lubeerera ebyo bye muyita ebizibu bivaawo abantu bayika okwerangirako ebigambo ebyo tugambe nti gwe wazaalibwa ogolebwa muno oba nsudiri lupaleria owange ntiwawulira mu kibuga wayavulira wali ebizikasigoya wava omaleega ekyanya mukaka wali asezi nava wakatongole gyabeera kayonza bugolere saidi yogerere enyini oba otuuka oba yemwe mwalya saagendayo zaalaba Rebecca Ngamputa ebintu bya love
bino njagala nnyo bigonako naye onzize eno sitegeera nze nagambye nasiimuuka abano oyina abaana tata abaana taliiyo tumutumira abaana erinnya omwami oba mwami gundi ebintu bino bitabula omanyi abantu abamu bwe mba wava ku kintu ne weeyongerayo omuntu omulekera emirembe kuba aba yafuna omuntu addako kati omuntu oyo bwawulira oyogera nnyo abalowooza oyagala addemu kaddanyuma nedda kajja kunzisa sibiddamu ebyezi taata w'abaana okay nganguta 2020 olugendo lwo music wali lwamuzikizamu oyogera bubi 22 2020 ngankwesonyiwa 22 ngankuta olugendo lwa music enteekateeka eryetya tulinayo ebipya bye tulinawo bye tupakeginze ebipya weebiri naye lwakubanga industry yaffe nga bw'ogimanyi eteeka bwenkola bintu bya radio si byangu obufulumya ne bukona tugemazimatubalulira naye mukama gaimiwezi wange kyonna kyenkola one day one time omwabizi wange tebukyagala basitudde naye ngezaako okuleeta nendeeta bigana buganyaawo obwekatyawo naye nga bibaayo so ngomba teeka esemba Rebecca olinayo akatalekeko omubuuzayo ebibuuzo kuba ntula n'ekikyanye nawe olinayo ky'omubuuza oli mufumbo siri naye nga tudduka abantu babuulidde engeri gye bakufuna mu social media zino okyetaaga following bakunoonyeeko yes nina YouTube channel emanya gange Rebecca Alice Jingo ntera okusangayo waka wange asinga naddala mu nsonga za program yange gyenkola ez'embaluwa ezo n'ebiralalala interviews nga zino nazo era zibeerayo ku YouTube channel yange Facebook page kwendi buli kimu kwendi ku mutimbagano nakuba ebyange si byakukaka mpolampola topika abantu tebabakaka teri yakutuma omuntu gwe tukyaza waaba muyimbi ng'ate akwane ku radio aba alina okuwamu ku bibiri waŋŋambye ensi zonna oziyingira abantu baweemu oyingire olwa radio oyingire kuba olwa music olwambe ojja tuwa kapeera tudduke kati simanyi olwa radio bogenda duyingira otebogenda tuwamu sampo ya bbaluwa simanyi anje ebintu bya radio bwendera mbikola wano kubanga wenda obuuza bwekuddamu nera radio bwekibeera omuntu omubuuza nakuddamu omuntu n'omuwayo akamuzaamu amaanyi akamuzaamu kati njagala nkuzeemu amaanyi Honorable Kyagulanyi Ssentamu agamba ebitalina makulu tobiwa budde awo wenyini nga tonnakamalayo ako kenyini awo wenyini ku kala izo bbiri tulina kala nga 3 tulina eya green tulina eya abiri tulina eya yellow ogenda naki 2020 onokuwagambe ba bbiri abiri nze ndi wa Kabaka yekka bululu anti ina blue ne white kitegeeza oba nenajja nankubi wano ekitebe kyefugisa oba ekirina mpaka peera endowooza balowulire kaolimba zonna babulenike kaluwa stickman atuwe kaluwa akapya oba koyagala konna either akapya oba abantu ke basinga okunyumira konna koyagala tube nga tukuta kobobawa nafunye olwolubalu bwebamotoke nambayo sizinenene kati mbuga babulamu ngulabe yenayabago kakiraka kanzo enjeru evuga kanamba natomanyi kuyimba simanyi nakyomuwa manga yone yamponya bibi kanamba yimba bulungi bona abakyala nanyayeze yakwanalasi tia